Buli mwaka ekibiina ekitwala omuzannyo gwa goofu mu Buganda ekya Buganda Golf Union kiteeka empaka z'okujaguza amatiike ga Ssaabasajja Kabaka Ronald Muwenda Mutebi II. Empaka z'omwaka guno ziddwa akawuwo olwaleero ku Uganda Golf Course ya Kitante n'empaka ezeetabiddwa amayambako abazannyi omuzannyo guno abamanyiddwa nga Cadiz. Bano abasoba mu 8 beetabe mu mpaka zino era zigenze okukomekezebwa nga Bruce Gomushabi yaziwangudde Masajja n'obubonero 7-8. Sizannye bulungi nnyo naye baddemu omukisa kuba nzanye ne malako nga ndi mukakkamu ate akakuba ne katonyatonyamuuko awo ne kalemesa bali abadde bangoba kakuba kaya ke kampadde obuwanguzi obwo. Ate Robina Ongomu yaziwangudde Makyala nga kuŋŋanyiza obubonero 47 era minisita bawadde ebirabo eby'enjawulo olw'okutuuka ku buwanguzi buno. Nzanya goofu ebiseera ebisinga practicinga nnyo, so okuwangulwa kwange tekubadde nnyo obvious because I was meant to win this game today. Minisita w'abavubuka emizannyo n'ebitone Oweekitiibwa Robert Sserwanga yeebazizza abazannyi bonna abeetabe mu mpaka z'olwaleero olw'okwolesa omutindo omulungi. Bakadizi baweddera 8 abeetabe mu muzannyo guno naye ku 8 kuliko abakyala 12. Olunaku lw'okuna n'olwokutaano tugenda kubaawo n'abazannya nga bazannya okusobola okufuna obubonero obubayamba mu nsi yonna okufuna ebifo byabwe. Tusanyise nnyo okulaba nti nno ffe tusoose mu mbi y'omuzannyo okubeera nti tukuza amatikkira ga Ssaabasajja ne goofu competition nga tukozesezza abatuyambako. Guno muwundi gwa 10 ng'empaka zino ziteekebwa ng'ezaasooka zaaliwo omwaka ogwa 2014.